mwebazibwa bulungi abawagizi bannange mwenna sisanyuse kubeera mu kiro kino natuuse kunguwaga naye simanyi I don't even know what to say because nina mixed feelings olwa buli kimu ekigenda mu maaso kuba nti twaviiriddwako mukwano gwaffe ng'agenda obutadda naye nze nga ndi mu kwogera ebigambo byange mbadde nsaba revival band bwe twakoze oluyimba olumusingula mujje muneeyongeko bonna ababadde mu luyimba olugenda okusiibula pasita yiga mujje muneeyongeko kaakati nze mu kifo kino najja mu 2008 nali nteeka endongo yange ya gita kaakati bwe bandaba nali njagala nnyo band music twali tukyali eri wansi kati pasita yiga bwe yandabanga everyday nze mpeeka gita yange ku mugongo nenzija mu kyaki nembasaba okuyingira mu revival worship team bwe nakyeyungako netandika okuba gita nandaba ate nga naye yali mukubi wa gita n'asiima n'anamba magi badde njagala tukole music naawe ngenda kwogera briefly bwe namugamba nti nze bandingerike nnyo ebintu bya music byantama nagamba mbadde nsaba ompeeyo chance bwe nakkiriza okukolagana naye netufuuka bamukwano ddala netuproducing oluyimba lwanabbi omukazi nalina Mr. Kayinga obaoliwa Kayinga Charles omwami oyo waliwo Fred Nalunga oba naye aliwa netuyimba oluyimba lwanabbi omukazi olwafuuka ekizibu ey'eggwanga Uganda twasooka netuluyimba nga lugamba nti mu kibuga ky'ekawala mulabiseeyo nabbi omukazi abantu ne balaba nga tulinga abakubira kyaki eno akalambo naye nga bwali creative n'agamba tugende tulukyuse nti mu ggwanga lya Uganda tugaziye boundaries tuleme kukifuuka nti kibuga ky'ekawala so that's why pasita yiga bwe twayimba oluyimba mu ggwanga lya Uganda naye yagowenga international kubanga buli wamu wonna mu nsi zonna tewali atamanyi pasita yiga abizzaayo ekyo akitegeera yakikubiregaleza amaanyi tukoze ebintu bingi naye kyensinga omumanyako mukwano gwange ayagala nnyo music obulamu bwe music abantu benayogeddeko nabo abasinga bambadde ku lusegere bagambye yafudde n'egitaayi mitwetwe ekyo kirina message kyekitegeeza ayagala nnyo music yagamba nti nze siri kunywa mwenge sigenda mu bbaala music bwe bulamu bwange so kati ebbanga lyenamala ne pasita yiga tukoze ebintu twakola ebintu bingi naye era kyensinga omusiimako kyekisirifa seerabidde yandabamu trust nga nkyali teenager ebiseera ebyo nayina emyaka 19 naye nandabamu trust nandabamu obuvumu nandabamu omukono ogulagula abantu nga sinabana kukyerabamu nangamba magi kino osobola okukikola katonda alina abantu beyateeka mu mikono gyo njagala oyimirire ne mugamba nga sibisobola nangamba nze ngenda kuyimirira naawe pasita yiga ye yanzimba okufuuka kyonna kye nafuuka mu ggwanga era ekyo ndifa sikyerabidde nyambe kukuberekereza amaanyi so kaakati mbadde nina ekintu kyenjagala okuyisa eri eggwanga ngenda brief kati njagala kutuuka ku nsonga gyenjagala oyisaawo before we sing a song from him ekintu kyenjagala oyisaawo nakomawo mwawulira bwebbanga lyenamala naye n'obuzibu bwe twafuna naye nabwo bwasasamaza nnyo eggwanga kubanga twali twakwatagana nnyo twakola ebintu bingi nnyo omwali revival band omwali ABS television tuba twagitandikira ka laptop nga nze nteekayo ebyo ne music biki byonna n'eddoboozi eryo lyemuwulire ligamba oli mu kulaba television ABS ekumuza ebirowoozo ddoboozi lyamagi kaimana by'omukazi netukola essomero balita Knowledge Center High School era netuliteeka wano ku kizimbe so kaakati twafuna obuzibu bungi olw'ensonga nti eggwanga lyali lyatumanyiire okubanga tukolera wamu mu buli ow'emyoyo
ne mu kusanyusa abantu mu music alina okugatta abantu mu laavu. So bwe nakomawo ng'ebizibu ebyo byonna bimaze okugwawo ne mugamba mbadde nsaba twogere nze kenyini neesitula nenzija ne mugamba bwekyanamba wano ntambudde mbise mu bantu abasinga obungi nemereddwa okusanga omuntu akufaanana. Ne mugamba mbadde nkusaba ne mugamba ebintu bingi bye tukoze nga tuli ffenna wano Musumba maze kuva mu kifo kino nentegeera nti ebintu bino bibadde biruma eggwanga. Bannayite njagala mbategeeze kasita olaba empalana nga nnyingi ng'abantu bakusongamu ebyo bye bagamba oyo simanya mufere ng'omanya oli ku kituufu. Era kasita olaba nga hate is too much, just continue n'olugendo olwo nga bw'ogenda kuba ebisinga biba byagala kujja ku mulamwa. Ebyo bye mulaba abasituse nga bagezaako okumussa wansi yadde takyasobola kwerwanako. Mumanye nti kati okufa kwe kuyina bwe kugenda okugolokosa gendo bavugira ekizibu mu ggwanga Uganda nga yoyo gyenganda. So kati namusaba ne mugamba Musumba mbadde nsaba tuddemu tukwatagane ekintu kino tukitwale mu maaso kuba kifuuse ekizibu eri eggwanga. Era tulina ebintu bye twateesa nze bye njagala okusaba mpiseewo essaawa eno nga nina ku mavivi gange abategeera muneyongeko. Musumba mukwano gwange wansanga n'onjagala ne tukolagana ne tukola ebintu bingi naye okwawukana kwaffe kyaleeta obuzibu mu ggwanga nekisasamaza kubanga twasoowagana ne twanyisiganya ebigambo bingi ne tutandika okwerwanyisa ekintu omulabe kyenyini kye yali anoonya. Era nga bwe nalina kusaba ne kusaba nti tuddemu tukwatagane twetondere eri eggwanga kuba ebintu bye twakola byakusa emitima gy'abantu bingi. Okusookera ddala ku nze kenyini kamwa koogera byamenyamenya mentally nemba nga sikyategeera nga ngenda kugwa ddalu kubanga nanyawukana ne mukwano gwange ekino ekifuuka ekizibu eri eggwanga. Mbadde nsaba nga nfukamidde ku mavivi gange Musumba nze naawe essaawa eno neetonda eri eggwanga Uganda. Banange mbeetondera kubanga ebintu bye twakola mwali temusuubira nti musobola obiraba kubanga twamala ebbanga nga tukwatagana bulungi. Twali tulina kikola naye ng'akyali mulamu nga twakiteesaako naye n'abeera bize. Naye nze naye nga tufukamidde wano nsooka okwetondera ekkanisa eya Revival Church nga ndi wamu ne Musumba Yiga. Banaye mutusonyiwe okuba nti twatuuka okweweebula okutuuka awo ekintu ekyabamenya emitima mwayimirirawo nnyo ku lwaffe. Mbasaba mutusaasire mutusonyiwe nze wamu ne Musumba Yiga bannaaye ekintu kye twabalaga si temwali musuubira. Ekyokubiri neetonda eri families, family ya Musumba Yiga ne family ya Mangi Kayima sikikolangako mu TV yonna. Neetonda abazadde bange ebintu bye mwalaba bwebwa batuusa bonna tubadde basaba beetondere. Era nga nfukamidde ku mavivi gange mu ggwanga Uganda lyonna abasalira Musumba Yiga omusango abasalira Mangi Kayima omusango nfukamidde essaawa eno nga njatula n'akamwa kange nti mukwano gwange okuva n'olwaleero sikulinaako obuzibu. Okuva ku ntaba y'omutima gwange sikulinaako obuzibu Musumba Yiga. Tuli bantu tusobya nakusobya nange wansobya naye twalina okwetondera eggwanga ne kitasobola tuukirira Mukama akututte. Naye mbadde nsaba sikulinaako obuzibu okuva n'olwaleero. Era ebintu byosinga okwagala mimanyi music. Era nga nyimiridde nga ne Revival Band emabega wange Musumba Yiga nkukakasa endongo egenda kuvuga. Nkukakasa endongo egenda kuvuga. I'm so sorry I disappointed you. Nkusaba onsonyiwe era
Chimanyi Chekole Sawazino, you are smiling. Music ajja kuvuga. Ekigambo kya Katonda kigenda kubulugumya eggwanga Uganda. Asitegera kikubira ennyumba ez'amaanyi. Kimanyi kyali mukukola kati kyewandyetaaze essaawa eno. Wazimba Magi Kayimana afuuka nabbi ery'eggwanga. Wazimba Jengo Andrew agenda kuvuga ekizibu ery'eggwanga Uganda n'ensi yonna. Neyama okulwana n'okukolagana wamu n'akakiiko okulaba nga tuzzaawo ebintu bye twafiirwa. Asookera ddala ku ssomero lya Knowledge Center High School. Musumayiga ekyo ngenda kulwana essomero likomewo mu kifo kino. Neyama okuba nti buli kimu ky'osinga okwagala pasita sigenda kudisappointinga. Naye kusaba onsonyiwe ondeke tuddewo tufuuke ekizibu ery'eggwanga Uganda n'emikwano. Hallelujah. Webale nnyo. Kakati twamukoledde oluyimba lwenjagala tukibeere. Simamira ekkanisa y'Obwaliro. The church today. And my brother speak English, will take it. If I don't speak English, The Lord Mayor of Kampala, Lord Elias Lord Mayor of Kampala, Lord Elias Muhago, MP w'ekitundu Munayo Kasibante, MP the area Munayo Kasibante, abakulu b'ekkanisa abasigaddewo, and the leaders of the churches who are here. Allow me first of all to join everybody. Muzikirize era nze buli omu. Pass my heartfelt condolences. Era tuuse okumubaga kwange The church, eri ekkanisa the children era abaana of the late leader of this church, ab'omugenzi pasita Iga w'eri ekkanisa Pastor. ensonga Iga Augustine. I also want to use this opportunity Era njagala n'otwala omwaganya guno to thank him for doing a very big job. okumwebaza okola omulimu omunene The ultimate effect of which was having such a great job. nti ebiguddemu ebibadde binene oba birase ekitiibwa n'omwabuzi bwebuti. And I want to thank those who have supported him in this church. Era njagala n'okumwebaza abalidde wamu naye olw'ebisanga buno. I don't know if this is written in the scripture. Simanyi oba kino kyawandiikibwa mu byawandiikibwa. Musajja Also, please, wabeera n'emirundi kikumi mu mwaka. Teeka mu rekodi if Saul was judged so much, nti omwoyo ogulamuddwa nnyo if Saul nti singa Sawulo was judged so much, yalamulwa nnyo oba yasalirwa n'omusango, maybe the Christian church would not be as big as it is, osanga ekkanisa y'abalokole teyandibadde nga bw'eri olwaleero, which is now 2 billion people in number. nga kati etwezezza abantu biliyoni 2 namba. I can also add Era nsobola okuyiga that it does not matter what you yourself is. nti si nsonga kigwe kennyini kikyoli, What matters is the message you pass on to others that recruits them into the kingdom of God. ekikulu kiri mu bubaka bwowa eri abantu abalala n'obasimba mu bwakabaka. Maybe I can quote the biblical since you are part of it. Era nsobola okusomayo ku byawandiikibwa asitama ab'ekitundu kyo. James Ssekabaka chapter 4, essula ey'okuna verses 11 to 11-12. Do not speak evil against one another, brother. Nti temwogera bibi oba temwogera bubi eri banammwe. The one who speaks against his brother or judges his brother Oli eyayogera oba eri muganda oba obusalira muganda bw'omusango, speaks evil against the law and the judges, era abayogedde obubi eri amateeka n'abalamuzi, and of course Almighty God. era n'eri Katonda mwennyini mu kitiibwa.
Therefore today, n'olwensonga eyo olwaleero I want to rather spend time nsagala kutwala budde buwanvu praising the great job that was done by our pastor. era nga twagala kutendereza omulimu omunene ogukoleddwa omusumba waffe omwagalwa Calling on the new leader, nti era kino kigenda erimu abakulembeze spend a lot of time, first of all, finishing this church, nti etwala obudde obuwanvu okumaliriza ekkanisa eno but also bringing the spiritual levels of this church to the other. era n'okuleeta enkula ey'omwoyo omutukuvu ku lebe eyawaggulu I want to call on the followers era njagala kuyita abaana that baddako on a day like this, ku lunaku nga luno you be recruited into the deep thinking of becoming greater supporters of this church. era tusimbibwe mu ndowooza ey'ebuziba okubeera abawagizi ba mukama waffe yesu kristo I would not want the new pastor to spend energies on what other people say, sandyetaaze omusumba omupya aliwo okutwala obudde obusinga ku balala ki kye bagamba rather spend greater time era akaseera akasinga taking the church to greater heights. katwale mu kusitula ekkanisa okugenda mu maaso Because what else is said can be very emotional. kubanga omuntu yenna kyasobola okugamba kiyinza okyusa obudowooza y'abantu So now for my people I came with, kulwaba nange binazze nabo Umar Kalinga and others, mu mukozi munange n'abalala Umar Kalinga and others, omar kalinde Yago agomo and others. and others I wish to thank you for giving us this time. mwebala okutuwa akadde nga kano And I want to conclude by saying that we believe without doubt era njagala maliza nga tukkiriza watali kubusabusa Almighty God has already sealed. nti mukama waffe amazeewo okumwaniriza So nothing. The number of people he has recruited Almighty God. kino kiraga awo omungi w'abantu basimbye mu bwakabaka bwa katonda thank you so much if I told you what we can say I want to thank you those who have come here to mourn I want to thank the great works of Pastor Ida he has done and I want a new pastor to minister to us with a good thought that of his time that he has spent on now has been talked about building this church to expand so that he can take the ministers and the fellow followers ahead with this nation. God bless you and praise be to God.